Rema Namakula final yawukanye ne Evelyn Namulondo buzibu bwa Dr. Muza ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate ye Katikkiro Charles Peter Mayiga naye bamuguddemu ate mu lukwe ebyavudde mu concert ya Memories of Good Life byonna ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate edda amalwaliro ga Uganda bannaye gaguddemu nabe abakyala beekaabira mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano osubscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byenteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi zonna ez'enjawulo so munnange bakubireko oleme toddeeyo n'olumizibwa birwadde bitategeerekeka wamma nga aba BF Suma weebale munnange sigenda kukulwisa era nga nkutandise ne Katikkiro Charles Peter Mayiga akakatambi kaalabikiddwako wamma yina nga tateeredde nga amagamaga ng'oyinza okugamba alina ddiiru gye yakoze ate ey'amaanyi ennyo eri obwakabaka bwa Buganda. Akakatambi kakwatibwa olunaku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda we yali ajaguza emyaka 31 ng'atudde ku Namulondo wamma naawe kugamba feesi ya Katikkiro osobola ate okugiraba n'otegeeza kiki kye yali ategeeza munnange mbadde ntambula naye nga ku mwana muwala ono Sheila Price naye maama ng'alina by'ayogera bitiise eri abakyala b'eggwanga abazaalira mu malwaliro naye ng'ekyamazima tugenda kukola tutya wewe n'omuzadde ka vidiyo kano kawa amatw ate tusobole okweyongerayo n'agaaliro bannange temwogera nnyo nze ne bampulira abaana ng'obwedda bajja mu bokisi yange ne baŋŋamba mbu kiri ki placenta omwana w'emabega mbu bamutunda $2 million bannange kakati kipulasenta kya Black Money bakitunda dda nti kati waliwo mbu kyofuula bati kyofuula bakati amalwaliro geeyongedde nnyo okubeera nga gasala abantu kipulasenta bakyesa okuzaala bagambe omwana wange ow'emabega bakitunda ati babadde bamanyi okwogera abantu bwedda bali mu kabokisi kange kituufu 1 kg yagala bagamuwadde bamuwadde nze njagala kipulasenta kyange ye Black Money namuzaalirawo agende kweddwaliro bampe kipulasenta kyange epulasenta yono omwana ow'emabega bw'omala okuzaala omuba mutudde omwana ewa kati bamada bagenda kugamba send us the location we are poor ate mbu kireeta mbu oba child death bannange bamada mukimanyi nti nno baatutunda kodde ebyaffe bampadde amalwaliro agakikola neŋŋamba 1 kg siina gafa bantege piki embe bantwalemu eryo eddwaliro bansokolemu ekibumba bannange mujje gwanga mujje 1 kg alulated embeera ate munnange bwekyo bweri kuba nakazadde b'eggwanga kati ekyebuuzibwa omuntu azaalirewa omuntu azaalire ludda wa bannange naawe ate osobola okumuteerawo awo mu comment section ddala era tulaga weera ebyo ebintu by'abakazi babitwala ludda wa kyewuunyisa ate nga kituufu bwe nkongerayo ne Rema Namakula kw'otadde Evelyn Namulondo munnange ebyasooka ne biyitingana awo mu mpolampola Rema yayawukanye ne Evelyn Namulondo obuzibu bwavudde ku Dr. Muza baddiye ebintu bituufu era ennaku zino Rema Namakula atambula yekka takyatambula ne Dr. Muza takyatambula ne Evelyn Namulondo munnange mbu Rema Namakula yafunamu enkenyera mbu Evelyn Namulondo Rema waataabeeranga maama mbu ng'asaavinga Dr. Muza kati Rema Namakula n'anyiiga n'asalawo Evelyn Namulondo amugobe sikakubadde amulabirira abaana sikakubadde abadde amubeererawo asigale yekka ne Dr. Muza n'agamba naawe oba okoze bw'otyo n'onswaza sigenda kuddamu ate
kutambula naawe buli wantu wonna era y'ensonga lwaki ensangi zino Rema Namakula mukazi wattu yasazeewo ate kutambula yekka. Kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo naye abantu basobera kati batandise omukuba bamuze eno bamuze eri mbweko kirabye biki ate luli ng'atambula ne Irving Namulondo ne Dr. Muza mwamuvumanga mbw alina empiikira bannange oba kati mwagala kini nga wama we tuli mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo ne mukyala wa Mickey Wine ono ex maama w'abaana munnange okuva we yava ewa Mickey Wine ng'okunyirira kweyongera kukulamisa na kiro naye ndowooza mu bufumbo muno waliwo ekintu nti ekiriyo nze ndaba nnyo abakazi nga bali mu bufumbo baba tebanyirira naye ate oluva mu bufumbo munnange balina ennyirira gye banyiriramu olemwa we tweyongerayo ne Joshua Cheptegei ono munnange nga yatusuzizza Abannayuganda kugamba nga tudigida tukuba emizira oluvannyuma lw'okuwangula gold bannange omudaali gwa gold era nga ye yasinze okudduka ate n'emisinde emiwanvu ennyo nnyini ddala. Kale munnange weebale Joshua obutatuswaza weebale munnange okuwanika Uganda ku ntikko omanyi bagamba akola obulungi wamma asiimira ddala era nga akasente yafunidde ddala akawerera ddala. Kale omanyi Abannakenya bamwesibako mbu waabwe kyokka ate nga waffe wamutwagaza ki mutwesonyiwe maaso awo nina ebimwate ku byavudde ku konsati ya Memories of Good Life era nga wamma yo Hotel Africana yajjudde n'ebuuga kwegamba siina gwe nnyinza kibagamba bambi abantu baalaze Wizo omukwano bamulaze nti yesiwadde muno otaliiwo naye ffe tukyakwagala n'ennyimba zammwe tuzaagalira ddala nga woolabaawo naye mu byonna oba ngambe waabaddewo akavuvuŋŋano oluvannyuma lwa Gift of Ricardo okugenda ku stage abadde yakatoka ku stage mbu DJ Nimrod najjako ebyuma bannange Gift of Ricardo kye yakoze DJ Nimrod bannange kyatamulangidde nga kye kitaliyo n'amugamba mbu era aba Galaxy bakoze kyamaanyi nnyo okusuula abayimbi ba Uganda wansi bannange olutalo akatambi kalina mu maaso awo nammwe ate kamubyerabireko bamikwano tusobole okweyongerayo n'agaleero kuli kwabadde kulangira ate Don't disturb my show. This is Gift of God, man. Oh yo, j'ai quelqu'un foutu. Gift of Ricardo ye wamma bw'atyo bwe yalangidde DJ Nimrod nga namme wamma mbyewuliddeko mbu DJ Nimrod wamma Galaxy eyo ekoze kyamaanyi nnyo okusuula abayimbi bannange bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo maama wa Wizo ate wamma naye bw'atyo bwe yalabiseeko tadde Zuwena mukyala Bebe Cool naye maama w'omugezi Mozo Radio ebyaddala saamulabyeko ye sijja kubalimba bakikyate ekyabaddewo obutajja ku Memories of Good Life naye nga ye maama wa Wizo essanyu lyabaddeko okugamba nga likirako eri omwoki wagonya ye abafa akatambi kalina mu maaso wano katusooke tukalabe tweyongere. Mami okozesa ddagala ki? And the beautiful Zuwena is in the building. Hi, Mami Zu. What's like the oh, Zuwena, who will I come to? Give me some cameras of Mami Zu, Zuwena Cakes. Aha. Rasta against South Africa for shooting album. Album we're full market now. Your family is my future dream. Yes, I'm back up in Bulaya, Rasta, America, London, let's get this busy now. Because of Wizo. Nobody events, JJ events.
Bw'ati ate ye munnange Weasel Manizo omulundi gwe ogwasoose okujja ku stage yalabiseeko bw'ati wamma ng'ayambadde nga Mr Perfect. Kale bwe tuli ngenda kuba mubatuusaako wano mulabe embeera eyabaddewo. Teyakaabya amaziga ng'alaba abantu abayitirivu kuba alabika musajja wattu abadde takisuubira nti asobola okuweza abantu bwe batyo, naye ng'ekyamazima abantu bo baagala good life, oyo music mulungi nnyo.
Nina Rose naye y'omu ng'ate kuba performance ono nno nga yayimbye ennyimba ze zonna naye okuva ku luyimba olwasoose paka ku lwasembye wamma nga naye vibe ate eri waggulu nnyo nnyini ddala kambatuuseeko ebitonotono ate tusobole wamma okweyongerayo n'agaalero kubanga go mangi nnyo nnyini ddala. Ebya Nina Rose nga tubitadde ku bbali ate Kabako naye y'omu ku baayimbiddeko Weasel Manizo naye maama bw'ati ate bwe yayingidde ku stage nga bwe mumutegeera Kabako y'ekipawa kiba kiyitirivu nnyo nnyini ddala engoye n'azisuula eri bannange by'ateekoze ku stage okwo nga bye bitaliyo bwe nkongerayo ne Weasel Manizo bo munnange abantu ekyamazima yafunidde ddala abantu naye abajjaji batandise dde okugamba mbwa ne bwe tutwandize kati biki byayi biki bannange omusajja mumuveeko yayimbye kyasobola ye nga ye so abali tagenda kweteekamu muntu mulala oba abantu babadde bamanyi nti omugenzi leediyo agenda kuzuukira bajje bayimbe ku stage emu okusinziira enjogera gye mwayogedde mbu ssente zaffe zigendedde bwerere naye bannange mwesonyiwe Mr. Perfect.
Afidde gaalo Lydia Jasmine naye ate wamma muyina Masaawo nga yeeyunze ku stage ate okwasaganya ne Wizo wamma kyabadde kituufu baayimba ennyimba zonna ze batayimbi ndowooza nga ze zitaliyo kale nabyo katubirabe nze kambasibule Omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala naye nga yo konsati yabadde soowa. Era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebijjaafude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bulandawo oba mukwano
mugamba ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias